Breaking news mukutu gwa Red Zone TV kwoli kosinzira okubanga ate kwogenda okugafunira nga bulijjo Sebambulire Patrick nze mbeera emabega w'omuzindaalo okutuusaako amawulire agakagwawo. Ababaka abasatu aba Parliament abaatwalibwa mu kooti eya Anti-Corruption Court ewozesa abakenuzi n'abali b'enguzi. Bano abasatu wetwogerera nga bakomezeddwawo mu kooti olwaleero naye nga si birungi kubano kuliko Honorable Sise Namuju ono nga ye mubaka omukyala akiikirira Luengo District, kuliko Honorable Yusuf Mutembuli ono akiikirira Bunyole East mu Parliament, kuliko Honorable Paulo Akamba akiikirira Busiki County. Olunaku olwaleero bakomezeddwawo ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gwa 8 2024 bakomezeddwawo mu kooti okuddamu okuwulira okusaba kwabwe okweyimirira. Jukira bano baavaayo mabega kawo nga bakabaleeta mu kooti ne basaba okweyimirirwa babeere nga bawoza bava bweru. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti obuli bw'enguzi bubadde bungi nnyo mu ggwanga, bannayuganda naddala abantu ba wansi baffe bamwanayingi bavuddengayo emirundi mingi nga bawogerera obuli bw'enguzi nga bavumirira omuze ogw'abakungu ba gavumenti okuddira ssente y'omuwi w'omusolo ne bagyezibika. Omukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni ndowooza abasinga obungi bakinnyonnyolanga nti bwe yalabanga embeera egenda mmukulumako egenda mmuyitako ate nga gavumenti ye abamu ku bakungu baayo bateereddwako obukwakkulizo, yavaayo n'ategeeza nti bano abakwatiddwa leka tubasaddaake. Bangi ngenda bakugamba gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, gano gonna ogenda gafuna. Akireewo Kivumbi eyakwatiddwa nga tukyagenda maaso n'okubanga tutracinga embeera nga bweri tubeere nga tugikutuusaako amawulire genjagala okubanga nkuwa munne mukuumi munne nga bwe bakulira ebyokwerinda mu kibiina ekya National Unity Platform ate nga mukwano gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Eddie Mutwe avuddeyo n'ayogera abantu obwedda balinda okuwulira ekigambo kya Eddie Mutwe ayogere ku nsonga ezamukuumi munne eyawambiddwa. Eddie Mutwe mu nnaku ey'ekitalo avuddeyo n'aboggola ogenda kubanga obimanya. Waliwo programu ebadde egenda mu maaso, omuyimbi amanyiddwa nga Apas ayisizaamu eggaali muyimbi munne Eddie Kenzo ku bigambo bye yayogedde. Jukira Kenzo yavuddeyo n'ayogera ebigambo awo, kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV bino byonna ogenda bimanya. Apas abadde akyaziddwa ku mukutu ogw'omu, ngenda kuwa kakiripu awo owulire naye ngenda kuwa ddoboozi owulire Apas engeri gye yareasoninzeemu Eddie Kenzo ebya Eddie Mutwe ebigambo byayogedde nkugambye ngenda bikuwa. Sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV obeere nga bino byonna tobimisinga. Njagala kubanga ate nkuleetera ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula. Ate na subscribe nga kikole genda mu comment section teekayo obubaka tubulire waawo osinzira okubanga ogoberera ensonga nga zino obeere nga omu ku abo abatazimisinga. Tubeerawo wano nga tukutuusako updates. Nyongera okubebaza abateeka obubaka bwammwe mu comment section ng'era bulijjo buli yataddeko obubaka mu mawulire gaffe ge tusembyeyo okubanga tukuwa ngenda kubanga mbusoma. Nyongera okusaba olayikinge genda otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etuuka ne ku balala. Tolina kyofiirwa bw'olayikinga, nja kukusaba okikole nga bw'olayikinga bw'ompuliriza bw'oteeka obubaka bwo mu comment section nzije mbeere ng'ate mbukusomera. Mukutu gwa Red Zone TV, Sebambulire Patrick nze ndiwo, kanzije tweyongereyo n'ensonga eza breaking news. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kukulisaayo webale kubanga okyaliko tugenda kubanga ate tusimbula essaawa eno yennyini gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ebigambo Eddie Mutwe byayogedde ku munne eyawambiddwa. Eddie Mutwe mu bukambwe obw'ekitalo awera okufaafagana n'abakulu abeegumbulidde okubeera nga bawamba. Jukira Eddie Mutwe naye yawambibwako, naye ebyo ngenda bikuwa. Nja kukusaba olayikinge nga bwe nkugambye gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etambula so nga bw'ompuliriza ng'ate bw'olayikinga. Ababaka bwe boolaba bali basatu baleeteddwa mu kooti ewozesa abali b'enguzi olunaku olwaleero. Kooti emanyiddwa nga Anti-Corruption Court
olunaku olwaleero ababaka bangi oba abakungu aba gavumenti abazze baleetebwa mu kooti eno era nga bwenjagala okutegeeza olwaleero waliwo akalippo nti bano baasaba babeere nga bawoza bava bweru ate nga tebali bokka bano nkugambye kuliko Paulo Akamba ono nga yakiikirira Busiki County mu Parliament kadi ya NRM kuliko Honorable Sise Namuju mubaka omukyala akiikirira Lwengo District wa NRM era ono watuuka n'okuwulira Speaker Anita Amongo ne Honorable Fiona Nyamutolo abavayo ne bawagira ekikolwa kye yakola kino nno ne kireeta obunkenke mu Parliament ndi ddala abakulira Parliament bwebanga be bawagira obuli bw'enguzi bino nno bigenda kuba birala kuliko Yusuf Mutembuli akiikirira Bunyole East oluvannyuma waliwo n'abaakwatibwa nga bano abaakwatibwa oluvannyuma kwe kuli Michael Mawanda owa PLU kuliko n'omukyala Permanent Secretary ono eyamaze dde okubeera nga agobwa Permanent Secretary tabeera Minister naye mpulira njagala muyita Minister nga bwe nkoze ku mutwe wali ti Minister agobeddwa wabula Permanent Secretary yagobeddwa amanyiddwa nga Geraldine Sali abadde Permanent Secretary mu Ministry ey'ebyensimbi ku musango gwe gumu ogw'okubulankanya ssente obuli bw'enguzi n'okufutyanga omusimbi ogw'omuwi w'omusolo ng'azizza mu bintu bye bano nno baasibiddwa kati we twogerera bali mu kkooti era we nkoledde eggulire lino nga bali mu kkooti eya anti-corruption court bali mu kubawozesa omukyalo oyo amanyiddwa nga Sise Namuju simanyi oba ozze ng'ogoberera amawulire gano omukyala amanyiddwa nga Honorable Sise Namuju yali amaze okuba nga atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi omukyalo oyo yavaayo ne yeewaana nnyo n'azina amazina n'ayogera ebigambo bingi nnyo kwegamba ng'alinga alaga nti ffe batutaddeyo buteesi just naye tebasobola tusiba mu kifaananyi eky'okudaalira abannayuganda abaali boogera ku nguzi oba okuteekawo embeera erowoozesa bannayuganda nti bano kalabika kalinga kazannyo kati nno okusinziira ku bamanyi eby'omunda bagamba nti bwe baalaba ekikolwa ekyo kyatiisa nnyo era abantu baavumirira nnyo ne bagamba ekitegeeza na bano bakimanyi bandiba nga bali just mu ddiiru kulowoozesa bannayuganda nti babasibye naye bagenda bata kubanga nabo bennyini bagumu omukyalo oyo kati naagavaayo galaga abantu bano era olwaleero singa tebateebwa singa tebaweebwa bail bawoze nga bava bweru olunaku olwaleero biyinza okujja nga birala wampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV singa bana tebateereddwa olunaku olwaleero biyinza okujja nga birala kubanga bakama baabwe si basanyufu n'engeri gye beeyisaamu mabegako awo Paulo Akamba wamulaba nga ate kooti emutadde ye abeere ng'awoza ava bweru wabula ne baddamu mangu nnyo ne bamuvumbagatira ne bamuwamba ne bamuzzaayo akati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bw'olayikinga nga bw'oteeka obubaka bwo mu comment section nga bw'engenda okujja mu busome yakutegeeza nti bw'oba tonnaba kuba ng'osubscribe nga nakyo kigatteko kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe then nkuwe endowooza ya EPAS ku muyimbi munne amanyiddwa nga Edirisa Musuuza Eddie Kenzo yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo nina wano akatambi nno naye sigenda kakuplayingira wabula ngenda kuwa eddoboozi Eddie Kenzo ng'agamba ti ye ne Bobi Wine baayawula era n'ayogera ku nsonga z'okwekalakaasa n'ebigambo ebirala byonna nga bwe wabiwulidde katambi twakakuwadde EPAS abadde akyaziddwa ku mukutu ogumu ogwa Sanyuka TV ne bamubuuza ku nsonga zino EPAS n'ategeeza mu bigambo bye njagala okuba nga nkuwa obiwulirize gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV kanzije wuliriza ebigambo bya EPAS nzije tubeere nga tweyongerayo Kenzo kyenyinza omugamba ye ng'omuntu I think asirikeko asirise teyejjusa ayagala Eddie Kenzo asirikeko koze ebintu ebimu abireka aleme byogerako because bimulabisa Kenzo speaks for the selected few he speaks for the selected few who are the oppressors really? Yes, your point here because go wetegereza bw'ongamba nti for example based off what he's saying ti abantu abeekalakaasa baagala kwonoona bintu by'abantu n'embeera ng'eyo okwo okupaintinga kifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako oba okolaki okupaintinga ekifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako nze buli kimu kyetwogera wano kyetwogera gavumenti eno it is happening currently everything some of us talk about is real oba kitegeera this is not animated oyo Kenzo ali animated you can see that someone is talking about things bya firimu ebyo byaliwo byatamanyi
tobimanyi because tanalaba kintu kyonna bwobanga tonalaba kintu lwaki oassuminga nti kigenda happening. Gavumenti eno erina emmundu zonna walaba abantu be baleeta ebimotoka byonna ebyamajje ne baleeta biki ne biyitamu olunaku before olunaku lw'okwekalakaasa abantu bagenda okukola match abali peaceful. Tekuli yali akutte kiggo, tekuli yali akutte kambe, tekuli yali akutte emmundu, bo be bali babikutte era basobola okukwata buli omu bwe basobola okukwata ne bamuteekako. That means they have the manpower. Balina ne manpower ey'okutambula nabo paka ku parliament ne batabakola kintu kyonna era n'abantu tebalina kye bandikoze era bandiyogedde bwogezi naye bakwate ne babasiba. Ono president wa federation, president w'abayimbi nati ze sigiri mu federation alengerera bano nati alengerera, yes probably alengerera government ze kyendaba atumulemu ogambye ki alengerera government because best of what is saying ebyo bintu ba government be babyogere ebyo bintu by'okuyiiyayiiya ebibozi bwe basiyasinza okuyiiya ebibozi government yawa. Obiwulidde bigambo bya EPAS byayogedde ku muyimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo ku bigambo byayogedde obaoliawo ye byalabyenga ebitakwatagana. So mukotu gwa Redson TV kwoli tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusako ensonga. Nja kukusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula n'abadde tannafuna mawulire ate ne gaba nga gamutuukako embeera n'eba nga etegeerekeka. Kakati ebikwata ku Akileo Kivumbi ssaawa zino ne wetwogerera abakulu mu kibiina kya NUP bakyatetenkanya bakyagezaako okulaba butya bwe bayinza okutracinga n'okumanya Akileo Kivumbi yatwaliddwawa. Jjukira omuntu eyawambiddwa si muntu nno wa bulijjo. Ono y'omu ku bantu ababadde ku gaadi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala ebbanga era ebigambo bye aba ebigambo by'okuba nti yawambiddwa tebirese kyekimu abakulu mu kibiina kya NUP naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeezezza mawulire genkuwadde mabegakaawo. Mukyala wa Akileo Kivumbi yagenze ku police emu naddala mu bitundu by'e Nansana. Akileo Kivumbi gy'abadde awangaalira yagenze ku police reporting wabula abasirikale baamugobyeyo nga bamugamba nti abatutte Akileo ba CMI, kitongole kya CMI kye kyatutte Akileo era ffe wano ku police e Nansana tetugenda kufuna ripooti yo gy'oleesettuwa, tetugenda gifuna. Tujja kusaba genda ku kitongole kya CMI gy'oba oyogera ensonga zammwe ffe tetubitegeera. Kati nno embeera ya bunkenke gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Redson TV. Wabula abakulu mu kibiina kya NUP bagezaako okulaba nga batracinga okulaba Akileo bayinza kuba nga bamufuna batya era bayinza kuba nga bategeera batya mbeera nga bweri, kubanga nkugambye amawulire gaafuddeyo nga galaga nti yakubiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti yagezezaako okulwana n'abantu bano nga yeerwanako okulaba nti tebamutwala era kyensonga lwaki walabye Sapule eyo nga yeyalekeddwawo mu kifo ewabadde okulwanagana. Edi Mutwe ono nga mukuumi munne ku kibiina ekya National Unity Platform era nga mukwano gwe nnyo nga bw'okiwulira. Edi Mutwe avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe oba emikutu gye egy'enjawulo naye n'agenda maaso n'okuba nga abategeeza. Comrade Akileo Kivumbi mu nnaku ey'ekitalo who works with us as part of our president's security guard has just been kidnapped by 4 men dressed in military uniforms. Tino wantu twadde tutegedde nti babadde na bana. Edi Mutwe agamba kyekyamazima Akileo abasajja abamututte babadde bana era abasajja bano babadde mu ngoye ez'amagye era abasajja bano wabaddewo okulwana nga Akileo bambi yeerwanako okulaba nga tebamutwala era okulwana okwo kwe kwaleese n'okulaba nga Sapule ye gy'asinga okwagala bagikutula ne bagirekaawo kyova olaba nga yo yalabise. Edi Mutwe n'agenda maaso ng'agamba he has been beaten before he was forced to enter their drone car and driven away to an unknown destination. Kyokulwanagana okwabaddewo nga bagezaako kumuyingiza ekimotoka kyabwe era bamusinzizza amaanyi engeri gyekiri nti babadde n'emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala nga balinga baza okukwata omuyeekera. Oluvannyuma lw'okumusinza amaanyi musajja wattu yatendewaliddwa ne baba nga bamutadde mu kimotoka kyabwe ennamba gye twakusomedde ne bamutwala mu kifo kye tutannaba kubeera nga tutegeera. Naye amawulire ge tulina ffenna mu nnaku ey'ekitalo nga nze Edi Mutwe mbategeeza ti munnange mukuumi munnange muganda wange security guard munnange yakwatiddwa era yawambiddwa tetunnaba kumanya mayitire ge
embeera bwetyo bweyimiridde. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba wataddeko obubaka bwo keekadde owulirize obubaka bwengenda okuba nga nkusomera. Bw'oba tonna subscribe nga kikole atannabuteekako ogenda obuteekeko embeera ebeere ng'etambula. Mukutu gwa Red Zone TV atanna subscribe nga kikole tubeere nga ate tusimbula kansoke nkuwe bino then nzije n'obubaka bwammwe message zammwe ze mutaddeko mawulire ge tusembyeyo okuba nga tukuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ebigambo si birungi nnyo ku side ya muganda waffe Akireo Kivumbi, naye tugenda kuba ate tutrace nga kyonna ekinaavaayo ogenda kubanga okitegeera. Mu maaso awo nina amawulire gendimu okunoonyerezaako nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga z'obubaka bwammwe. Omuyimbi amanyiddwa nga Mathias Walukagga waliwo agafulumye, oyinza okugasanga ku mukutu gwaffe ogwa Uganda One bwe naaba sigaleetedde wano jamu wasukka ku Red Zone TV nga tukkirira sayidi eri ya Uganda One nga nayo tukolerayokko bakama baffe aba sayidi eyo batukkiriza okubanga at least tugenda tusharelingako ku mawulire sayidi eyo. Kakati waliwo amawulire gendaba njagga kuwa nti Walukagga ate ye atabukidde Azawi nga mugamba sigala mu by'okuyimba byo bino ebyaffe byesonyiwe naye nga ndowooza ye. Kakati bwe tuti bwe tugenda okubanga tutambula mukutu gwa Red Zone TV atana subscribe nga kikole ensonga zonna obeere nga tozimiisinga. Kakati buli yataddeko message nsaba owulirize mu kadakiika kano kennyini nnyini. Tamubula Ali webale kubanga ogoberera message yatuuse webale kubanga kwoli. Doreen 9819 webale kubanga kwoli message yatuuse. Masaba Geoffrey webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Jumeira webale kubanga kwoli ali Dubai jasinzira okubanga agoberera webale kubanga nayo kwoli message yatuuse. Waliwo ali Palisa Engineer Hans ali Palisa jasinzira okubanga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawana nnyo message etuuse. Walusimbi Shirare webale kubanga kwoli message etuuse webale kubanga ogoberera. Naye bale Caroline webale kubanga kwoli message etuuse. Doreen nawe message etuuse. Nasiwa e France webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Sophie Bax webale kubanga nawe kwoli message yatuuse ku mukutu gwa Red Zone TV. Namata Shamim nga bulijjo webale kubanga obeerako obutakoowa n'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV message yatuuse. Nantongo Jessica webale kubanga nawe obeerako message yatuuse. Loha Chris Charles webale kubanga nawe kwoli message yatuuse. Hashifa Habiba message yatuuse webale kubanga kwoli ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omulala ani ono bamuyise Arthur Makalabuki webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Nasiwa e France message yatuuse. Wasambaga Abudu webale kubanga ogoberera message yatuuse. Mire Nankabirwa webale kubanga ogoberera message yatuuse. Kibuule Nicholas webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Hadija Laika webale kubanga kwoli message yatuuse. Salongo Kimera webale kubanga nawe gyoli message yatuuse webale kubanga ogoberera. Ani ono agambe naye Red Zone nawe tulinze mawulire message yatuuse naye linnya siritegedde ate nga zonna tuzisoma. Sebo Yasin webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Salongo Kimera message yatuuse. Bakalaze Spire webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Sara Kiwanuka webale kubanga kwoli message yatuuse. Babumba webale kubanga kwoli agambye Sam Okanya God will protect you yasabidde sala ye egende wa Sam Okanya oba Sama the mighty family naye nga webale nnyo message etuuse ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nakizito Sara webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Betty Wonders webale kubanga kwoli message yatuuse. Franka Mugisha webale kubanga naye kwoli message etuuse kyokola kya mutawana nnyo. Anita webale kubanga kwoli message yatuuse. Aisha webale kubanga kwoli message yatuuse. Olivia Mosabika message yatuuse webale kubanga kwoli na buli muntu yenna
eyataddeko obubaka bwo bwe tutasobodde kusoma mu budde buno tujja kusomera mu maaso awo. Mwebale kubanga mugoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Tuwuliziganye ku mu updates eziddako mukutu gwa Red Zone TV kwoli atana subscribing akikole tubeere nga ate tutambula ffenna wabula nga sinaba kubanga nva wano kiriza mbere nga nyongera okujjukiza Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti bw'oba olina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya ensonga z'emirimu nga tezitambula bulungi nnyo ebyenfuna nga bigootaanye oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula akutegeeza nti mutuukirire ensonga zibeere nga ziggwa. Agamba nti ne bw'oba toli mu ggwanga ng'oli bweru wa ggwanga ng'olina ebizibu ebikutawaanya era asobola okukolerako eyo gy'oli kijja ku WhatsApp ennamba eri 0752 447 ensonga zibeere nga zitambula. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.